إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد abooluganda nate tusanyuse kubanga tusinkana n'olwaleero tubuzanganya akaseera obutuufu kabadde kaseera kawanvu tusaba Allah ow'ekitiibwa atugase ebintu bingi nnyo bye tubadde nga tetukola. Okuva ddala mu kisiibo tuwadde tetuweereza misomo gino olw'enteekateeka ebadde yayimiriza ensonga eno, naye ate kati tugenda mu maaso katusabe Allah atuwemu bulungi. Nsaayira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujja n'eddiini y'Obusiraamu nga rahmatan lil alamin, kisa musaasizi ey'ebitonde byonna, ate era nga akoowoola abantu okubazza eri eddiini entuufu. Kyamaanyi nnyo okubanga nabbi waffe Muhammad yatujja n'eddiini ey'Obusiraamu okubeera nga atujja mu kizikiza eky'obutamanya n'ekyokuzikirira, abeere nga tuteeka mu kitangaala eky'eddiini y'Obusiraamu n'okutegeera Katonda waffe mu butuufu okumutegeera. Abo tukubira tugenda mu maaso ne ekitabo kyaffe Daliilul Muslim Jadiid, ekitabo ky'Omusiraamu omupya, nga kino ekitabo omuntu ayiga amateeka n'ennamula nnyingi nnyo ezikwata ku musiraamu omupya. N'omusiraamu oba oli awo eyazaalibwa nga musiraamu naye nga ate teyasoma, kino ekitabo kiba kimuyambako. Weekiri ku maketi yaffe, weekiri ku website ez'enjawulo, weekiri mu PDF, abakyagala muba nga mujja kifuna kyamala dda okubeera nga kifuluma. Era nayo kinaaba kifulumye nga kiri mu bitabo, nayo kujja kubeera nga tubategeeza ekitabo kino kale kijjudde ennamula nnyingi nnyo ezikwata ku musiraamu omupya. Anaakisoma n'akifuna bw'ati ng'akisomye, kijja kumufunziza amateeka mangi nnyo agakwata ku ddiini y'Obusiraamu. Twakoma luli twayogera ku emmere yo n'ebyokunywa byo, taamuka wa sharabuka, emmere yo n'ebyokunywa ku twabiraba, naye ate ka tulabe ku al-khumur wal-kuhul, ebintu ebitamiiza n'ebikyusa obwongo bw'omuntu n'ebifuula nga obwongo bwe tebukyakola. Ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ddiini yaffe ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwabigaana ne biteekako ekkomo ery'amaanyi, so that omuntu tabuzaabuzibwa n'abeera nga obwongo bwe bukyuka nga ati Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda abeere nga amusinza. Kati onaasinza okutya Katonda wo ng'obwongo bugenze, ng'otamidde, ogudde n'eri. Kyova olaba nti bino ebintu ze zimu ku nsonga lwaki Allah yabigaana. Omwenge kye ki? Omwenge briefly tuba tutegeezaamu nti kullu ma khamara al-aql, buli kyonna ekibikka amagezi g'omuntu oba ne kikendeeza ku kutegeera ku magezi g'omuntu. Awo nno wakulu nnyo, buli kyonna ekigwa mu ttuluba eryo kiba Allah subhanahu wa ta'ala yakikola ki? Yakigaana. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi gamba nti kullu muskir khamur wa kullu khamur haram, buli kyonna ekitamiiza guba mwenge, buli kyonna ekitamiiza guba mwenge, ate era buli mwenge guli haramu. Abantu bangi nnyo bagunywa, baguddewo amabaala mu bifo ebyenjawulo, ekigendererwa babeere nga bafuna ssente nga bo kye baagala, naye ng'ate bano abajja okugunywa maybe bayinza okwekwasa nti stress zinveeko, naye tewaliiwo kyali kimanyikiddwa mu bantu abanywa omwenge. Oyina vayo n'akakasa
nti nze stress zankendeerako stress oba nenzijjawo nga nywedde omwenge obilaksi nti byeyongerako oba ekyo mukitegeera byeyongerako nebizaala ebizibu bingi kati mu bimu ebigendererwa ebirungi ebigendererwa ebyamaanyi mu kuziyiza omwenge mulimu hifdhul aql okukuuma amagezi g'omuntu gabeere nga gali safe tabeere nga abyettanira kyova olaba nti ebyo obusiraamu bwabeera nga bwabigana kyova obusiraamu bwajjala ne buziyiza addaruriyat alkhams ebintu ebitaano obusiraamu nga bwalagira bibeere nga bikuumibwa ekisooka number 1 eddiini yaffe y'obusiraamu bwajjanga bugikuuma ekyokubiri annafs omwoyo gw'omuntu obulamu bwe tebuteekebwa mu matigga tubukuuma 3 emaali y'omuntu ekuumibwa 4 annasl endyo z'abantu tetumala gazijjawo kyovala abantu abenzi abayenda bakola kinene nnyo okusaanyaawo endyo z'abantu ate nga obusiraamu bwajja mu bimu ebigere lwaki obusiraamu bwagaana obwenzi okubeera nga endyo z'abantu tezitabikibwa kubanga ojja kwegatta n'omukyalo ono noli yeegatte naye afune olubuto tagenda kumanya ni taata we olaba obuzizza olyo lw'abantu nti omwana azalibwa agende mu kikaaki biba bigenda kubuzaabuza neba naagenda mu DNA bamugyeko omusaayi bingi bijja kubeera nga bikola ki bitataganya embeera eyo kale kyoka addiini annafs wal aql wal maal wal nasl eddiini obulamu amagezi emaali n'endyo z'abantu ebyo ebintu bitaano hukumul khamr omwenge gulamulwa gutya mu ddiini y'obusiraamu bittifaaqi ulama abamanyi bonna nga bakyegattako nti omwenge tegukkirizibwa mu busiraamu kubeera nga gukozesebwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an ekitiibwa n'agamba nti ya ayuha alladhina amanu innama alkhamru walmaisir والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون abangemu abakkiriza mazima omwenge n'ezzaala n'ebyo ebintu byebakubaku emizannyo mweso rijisu min amali shaitan bintu bya sitaani namirira bikolwa bye mubyewale musobola okubeera nga mwesiima n'okubeera nga mufuna okwesiima n'okubanga Allah abasiima mubeere nga muli bulungi kale ebyo betwagadde okubeera nga tulabako tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atugasa n'ebyo twejjukanyiza era abiteeke ku mizaani y'emirimu gyaffe emirungi. Next time tujja kubeera nga tulaba kubirala hayawanat albar tujja kubeera nga tubiraba tukube torch mu bisolo ebiriibwa n'ebyo ebitakkirizibwa n'ebirala bingi bye tujja okulaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.